omuwagizi wa People Power blogger yes amanyikidwa nga Raymond Sofa aka Peng Peng obulamu bwe bwani mugendako afumitibwa ekiso ng'ava e Sweden okukyalirako bane mpola mpola ng'ava e Sweden ogenda Netherland yes mpola mpola bamufumise ekiso era nga musajja watu tasulewo tasibewo jali ku mimwa gy'abantu tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanye neddoboozi bampita Ntambi Kimso the number rich boy Maxud Junior wele kuba nti otambula naffe wele kuba nti osubscribinga wele kuba nti blood waffe yes otambula naffe ebiseera byonna twakugamba ffe wano tuleeta palapasa olunaku tukuleetedde emboozi emalamu amaanyi naye ng'ate oli wakuba nti oguma bugumi tutambule ffenna mpola mpola yes mukama bw'atyo bw'asalawo mukama bw'atyo bw'asalawo era nga life erina kuba nti olina kubeera mugumu nnyo tetumanyi kiki kituuseewo naye ng'amawulire ge tufuna gamalamu amaanyi ate tumanyi ki kyetuuseewo naye nga amawulire ge tufuna gamalamu amaanyi musajja watu amanyikiddwa nga Peng Peng ngono blogger ava wali e Sweden nga Munnayuganda yasooka kubeera blogger wa Bebe Cool then mpola mpola n'agenda e Sweden okuba nti atetenkanya obulamu bw'ensi eno oboolyawo obulamu e Uganda tebwali bwangu n'asalawo okuba nti agenda yes e Sweden abeere nti atambula mpola mpola atandika okuba nti atetenkanya obulamu wano nno social media atandika okuba nti ekwata kati era n'atandika kumulimo ogwokuba nti abloginga yasooka kuba nti abloginga kuba celebrity bokka mpola mpola era nga twamulaba ng'afuuka famous mu kuvuma abayimbi e Uganda wano nno yali alumba Bobby Wine alumba Bebe Cool alumba Jose Chameleone n'abasigaddewo engeri gye kiri nti yali kyaliwa Bebe Cool wano mpola mpola Raymond Sofa yatandika okuba nti akyuka mpola mpola olwabyo ebintu oboolyawo ebyali bitagenda bulungi mu Uganda tulaba embuyaga ya politics etandika okuba nti ekyuka mpola mpola Raymond Sofa yasalawo okuba nti asulawo Bebe Cool okuba nti yegatta ku Kyagulanyi era nga Peng Peng aze akolera musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Center oba Bobby Wine mu byobufuzi y'omu ku ba blogger abadde influential nnyo mu byobufuzi era nga omusajja ono abadde akola kyamanyi okuba nti abunyisa engeri ya People Power mu Uganda ne munsi yonna okutulaza especially ku mikutu gya social media tumulaba mu butambi obungi ennyo ku social media ng'avaayo ayogerera People Power kwogata ane government eriko recently yakavaayo avuma President Museveni kwogata ne Muhoozi n'abavuma ebisongovu n'abalangira obusiru obukopa n'ebisigaddewo era nga Raymond Sofa oboolyawo abadde tajeti zaabo abali mu buyinza Raymond Sofa yasazeewo okuba nti oboolyawo afunamu kalifu akyalire ku mikono gye egiri e Netherland gyasinkanye olunaku lwaleero era nga wano nno teyategere kigenda kuba nti kidirira yagenze n'omukyala ne beesanyusaamu mu buliri mpola mpola olwamaze okuba nti akola emboozi ez'ekikulu bambi musajja watu yazingibbwako abasajja bano tebabuuziza lwaki oba kiki kyonna ekyagudde oba kiki kye baagala musajja bano baavuddeyo ne bafumita Peng Peng ekiso era nga bwetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Peng Peng oba Raymond Sofa atasibewo tasulewo gyali ku mimwa omwana w'entinda atandise okuba nti akankana emimwa omusajja ono atasibewo tasulewo jali ku mimwa Peng Peng ali bubi nnyo ddala obulamu bwe bugenda obulamu bwe Peng Peng yatuvaako abasinga batandise okuba nti bakituusa mu mboolyawo abadde akolokota nnyo gavumenti ensonga lwaki babadde bakola ki era nga twaliwo amawulire ge yavaayo n'atandika okugamba nti oboolyawo baali bagezezaako okuba nti bamuyita okuba nti waliwo abaali bamupangidde oluku okuba nti oboolyawo bamusanyawo mpola mpola naye ng'ate yatandika okuba nti agenda ku social media natandika okuba nti abavuma era nga wano yegattibwako kyaliwe amanyikiddwa nga Lumbuye n'abantu abalala bavuka bangi abali mu struggle nga bali outside Uganda yes aba opposition abagezaako okuba nti basindika engeri ya People Power wano nno batandika okuba nti banumiriza gavumenti eriko okuba nti ebayigganya n'okuba nti ebanonya oboolyawo ebatuuseeko obulabe
kino nno olunaku lwaleero Peng Peng afumitiddwa ekiso e Netherlands ng'agezaako okuba nti aviimamu yes jjukira nti abadde ali Sweden yavudde e Netherlands n'agende akyalireko mikwano gye wano nno yasangiddewo ne mwana muwala atukula okufa obufi eyabadde amupeerereza n'okuba nti amusindikirayo obufaananyi obusoomooza okuba nti oba oliawo bali baako kye beekolera mu nsonga z'omukwano ne mu nsonga z'obubuliri kitegeeza okuba nti Peng Peng yakutte omukyalo ono ne bagenda beesanyusaamu era nga banyumiza akaboozi k'ekikulu kumala akaseera kawanvu then n'avaayo n'ajoininga mu mikwano gye wano nno basanze gang y'abantu ababadde tebategeerekeka ne bamufumita ekiso era nga wetwogera Peng Peng ali bubi nnyo ddala tulabyeko kavidiyo ketugenda okuba nti tukutuusaako nga Peng Peng bambi yalajana kavidiyo nga bamaze okuba nti bamufumita ekiso era nga musajja mukulu ono bambi taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abantu amasiga gatandise okuba nti gakulukuta bantu bangi abatandise okuba nti bakulukuta wano nno abantu abali mu struggle n'abantu abali ebunaayira batandise okuba nti balumiriza bakyali Peng Peng babadde nabo nga bababuuza ekituufu Peng Peng kyabadde bani amufumise era nga batandise okuba nti obali abasonga mununywe abo babadde nabo okuba nti ebaliddemu ono muvubuka munnaabwe oluko okuba nti bamufumise ekiso abasinga bagamba mboolerawo gavumenti ya Uncle Joel oba Uncle Joel yebadde emutuusaako obuvune naye ng'ate abala bagamba nti baleme kuba nti bawayira gavumenti eya President Museveni nti yetuusiza ku Peng Peng obulabe bagamba nti Mbupenge talina impact yasobola kukola ku gavumenti ya Museveni so n'olwekyo balekerawo kuba nti bawayira gavumenti oba oliawo mbu yemutuusizaako obulabe era bagamba nti Peng ebyo bizimbu abantu batandise okugamba nti Peng bamukwatidde mu bwenzi ng'agezaako kuba nti yegatta n'okwerigomba mu by'omusajja naye ng'ate ekituufu mukomusajja naye ng'ate ekituufu tetunaba kifuna tujjukire nti abasebuliti ab'enjawulo n'abantu abamanyikiddwa mu Uganda bwe batuukako ebizibu abantu bangera nnyo ebisa twalaba wano Palazzo agudde mu xenophobia attack e South Africa wali mu kibuga ekimanyikiddwa nga yes Tefo 10 nefuka Tefo 10 Palazzo bamukuba bambi banamalwe batandika okuba nti babikyusa nga bamukutte ne mukaabandi era nga Palazzo yanyiiga nnyo ddala wetwogera Raymond Sulfa bambi apocha na biwundu bamufumise ekiso yes e Netherlands era nga musajja watu ali mu kaaba amaziga Peng anajjukira oba ajjukira ku bintu bingi oba oliawo byaze akola yes akola especially byakoledde bannayuganda ne bannayuganda banne abali mu diaspora n'abali ebweru nti Peng aze nga bloginga mikwano nno gw'abangi especially bakyaliba abagagga era oyinza okulowooza nti oba oliawo Peng yes abadde akola akasente bami mu blogging ze mpola mpola ng'akola nga blogger y'omu ku bablogger be tulina mu Uganda mu live more especially ku Facebook okwo abaze aze traininga nga wakabi bami musajja watu amanyikiddwa nga Raymond Sulfa naye ng'ate abadde akola mu bambi akasente ke era nga tulaba abagagga bangi ba Brian White n'abasigaddewo baali bataano bennyo mpola mpola Peng Peng bwe twogera musajja watu yakiguddeko yes yafumitiddwa ekiso e Netherlands ebibuuzo bingi nnyo bye tulina okuba nti twebuuza abasinga beebuuza kiki ekyatuuse ku Peng Peng kiki ekimuliko yes bani abamufumise ekiso obulumbagani buno buvaawa n'ebisigaddewo ngenda kusaba producer wange obeere nti oleeta wano ka video nga Peng Peng oba oliawo afumitibwa ekiso ne wali mu ddwaliro mpola mpola tugenda kuba nti tumukutuusaako so n'olwekyo gwe weekuumire wano yes olabe byoli kimu ekigenda mu maaso nga Peng Peng musajja watu akaaba amaziga kyanaku nnyo kitalo ddala okuba nti omuvubuka ku myaka emito gyaliko myaka 20 something agenda oba mu 3 bw'aba mukulu nnyo tasuuka myaka 32 muvubuka myaka 32 obulamu bwe abuwaddeyo bambi bagezezaako okuba nti bamufumita abalala bagamba nti oba oliawo musajja wattu yes gavumenti yemuliddemu oluku oba oliawo abalala bagamba nti oba oliawo omuvubuka ono tabadde straight nga alina ebintu bye byakola ebirala nga yeeripa mu people power okuba nti atuusa eddoboozi ng'afunyamu ebintu ebirala ebitali straight oba oliawo nga bagamba nti yabadde agezaako okuba nti akola emirimu emirala Peng Peng jjukira nti yali akalumiddwa kalifaganaga nga muyita musiyazi nti omuvubuka ono musiyazi akola emirimu ekyategereka mudaaye muziba asuubula enjagala ebisigaddewo abantu batandise okugamba nti oba oliawo Peng yabadde agenze okuba nti alya bisiyaga bye mbu oba oliawo yabadde agenze okuba nti atundanga njaga ye nga kalifa bagamba oba oliawo gavumenti oba oliawo omukyala gwe bamusanze naye yamufumiriza ekiso mpola mpola ngenda kusaba producer wange tegeka video y'abasajja bagirabe
kyabadde tukutuuseko Peng kikyabadde naki omudwaliro kiri alina omwerabireko live loud and clear twakugamba nti tuleta plapasi bamutantambi jimso namalone kibweya Maxude Junior Peng bambi tumusabire musajja watu ayinza tukuva mu bulamu bw'ensi eno ne tutandika okuba ntukaba ate nga tumwetaaga bambi yes tumwetaaga tusabire Peng right about now tali bulungi musajja watu tali bulungi yetaga sala zaffe producer leta abantu balabe ku Peng embeera gyalimu then tugende mu maaso mpola subscribe kwa tanaba kuba nti subscribinga tutambule fenna mpola Udonezera wabali eno sibenga kambega sabi tabagambi katenga bamfumise ekiso ndibagamba Miranda, don't fight. Miranda, bamufumise bamufumise katibuye musajja kukyala bamufumise ekiso Love it so teacher. Ada nakugambe mwana. Ada ulira. Ada nakugambe mwana. Ada nakugambe mwana. Ndibafana sibe. Ada bisubulinde nina. Ada. Ndakugambe Chinese. Ndakugambe Chinese atufuminga mwana bechi ya. Tayo atufuminga bechi ya. Bafumise mwana bafumise. No, let's Hey, come on. Hey, come on. Musajja mufumi kideti nabagambye Penge bano nenda baleka wano nisinza baleka mwana ayina na bleeding uyu Ana tugende ana tugende no. Sagana nakuwa sasagi mwana. Penge msaje mukoze iki. Motako ndamubuze nawe. Msaje mukoze iki. Ni mazina. Msaje mukoze iki. Ndamubuze nawe. Msaje mukoze iki nawe. Mazina. Bale msaje mukoze iki. Ndekana wabura kana tuli kusoma. Tugenze. Yakwita okusenge. Msaje mukoze iki. Mazina nawe. Odi live. Msaje mukoze iki. Odi live. We mazina nawe. Omusajja akoze iki nawe mukoze iki kyaliwa. Mazina. Mwana polisi ajja bagenda tunonya. Tingano. Atuna kukola mdwalo mwana wa bleeding. Tuna kutwala mdwalo mwana. Mwana fala fumise ekiso. Mwe mukoze iki? Musajja bagenda kujja tumbula kyo vokola musajja munda. Tugendera. Tugende. Gwe tugende. Fala fumise ekiso na ntenge kyo kidomo. Nabagambye mwana nagambye musajja kasajja ako. Kala musajja kakabaka. Nabikowa mwana navambye ekiyaye mwana. Kala bafala mwana agenza kufumira kiso. Oze kukyala ibintu ngebyo mwana. Ate mera namugambe mwana. Ando batidde faka tufulume. Mera namugambe ando batidde mufura tufulume. Nestegala kyaga takiriza tufulume. Namubukidde oyo. Nga si muntu mulungi. Ate ne kyatubuusiza mwana. Agamba na diplomatic passport. Yajijjawa. Atambula buli wamu. Nyo mukoze eki. Omukoze eki mwana musajja bugenda tunonya mwana. Ngogeze ekiso munda nonzigalira yo wabweru. Kati nziruka nejendaga simanyiyo. Nolujiro sirugale mwana mujanso kugala olujiro kubanga mwana. Bino sibirabanga ko mwana mbadde ndo kwera muzino official mwana nabikoma Uganda ibi bikiyaye mwana kaka tugenda kola bya nakugambye mwana Penga tunojide musayi mwana ekyundu kiri storage Richie goba dene nabagambye kasajja namulabye twabusanga misati ya yere ya Museveni ate sofako yafumbye obumonde yabufumbye yatwadde obuto efala yafumbye obumonde okulya buli twalidde naye omonde twabulidde naye owajja ali musonda filiminga gwe tomulaba Penga omusajja omussa story kisoko mbuli kandekerawo okuvuga maro kumvu anda tugende mera agenda basi mera agenda otuukyesa mera ayinza okuba atidde kuba ye mukazi mwana musayi ati mera ayinza otuukyesa anda tugende ndo musayi we nate musayi ati dinzinda mera ayinza otuukyesa mera ze mwesiga tasobola kana musajja mfumidde munji ekiso ya mera kati wakitaba kyabozesa omukazi avudde dale mukaba mwana bino nabikowa mwana ebyekiyaye mwana Sibiragala. Richie nakugambye banaye nina bagambye kasajja ako nakalabiddewo sadi nejudo musayi Penga banaye
apenga mala kufana mu ddwaliro azendi okay yayi sasa kubulya bino nange nabiyita mudda nzoka chali yagumulabyo dala chali oda filming ina WhatsApp group gyateka mu ifananyi bya boga mambu chali yabadde atambula ayise Tanzania nga wabadde nnyonnyola Tanzania mu covid atambudde ya covid Nibali passport kubajikiriza akolera Ssaabasajja buli akolera Ssaabasajja na diplomatic passport abazina babene okubeera mu peace omulabye aina peace nakuye kiyaye kati mwana mera mwana tandise bulungi olunaku lufudde kati Bible yabagisi ndebo buli kyo kya nnyo tebagenda kutitta vibe mwana nakuye ekiyaye kati baspeed zemba vuga mwana nenga ngenda so tulamu dwado kumalo kukebera azendi oke anda azendi oke ali musayi kuvudde wa akweze oke gagai awaddalu wana yigo insazi story chat na toka sisiko hizo kwa sisi kusala nawe story kabisa bagenda kutulumba muyayi self protection self defense kamera buli wamuka zigenda ku mangera kya kugamba badde ne self protection ndabe maro kedera se police yoloza injira ojiraba bwereta akanyongere mu baba muyayi asobola kuyimirira balibali ene maro ya mujamani balimba pichi ya musajja anjisinga okudduka eno naawe gwe mwana sasa agenda zirabiddewo kyobulaba nekyanze ngambye okuddamu okulya omusajja oyo emmere esembyeyo okumanya omusajja nabutidde anda owedde atufiriminga yekka mu nsonda kati ajja ekisonga ate mukama wamanyi nekyalesa ekibozi mu live ng'ekyekiyaye awo wembukidde mwana ensasa agenda girabiddewo ngegenda kubeera bwetu musajja musajja ya Museveni yayero ne mugamba naye gulwaki mutuleta mama musajja yambala sati ya Museveni yayero omusajja sati za Museveni zidda ezakalulu kedda era we yandabe nagiduka nga nagicama kikofiira yajja atulabe nagicama kwesa nakyusa nateekamu yaalo endala ne kati kyakiddako kati omusajja tukube buuze ekibawo kyekibawo anda Saddam okunsi buboto nsibidde luzira era se luzira ofumisa omuyayi kesu Rasta kyogamba wandi badde oyagakunda banga nze sabo nze muganda wange nange wenatuuka mmanyi bendeka ku duniya kati obandesa nga nzikiriza ne mwana oli mubanda onsinise lisewo n'okuba oluggi n'ogenda olumba fala yamanye ebibye talina mapapula ayinza nokuba ndali nainsured mu Europe oyo fesi muyayi ali awo akola ki azze wano mbeka yayitawa mu covid agamba atambulidde gundi naye yayitawa